gentlemen, greetings. This is going to be informal. Nga kulukunya batugambye odalinge byokulya bena munasonyi w'amasomero nga focusing ennyo ku Bobi. Naye twagala nnyo Bobi happy birthday kanange kakembiremuko. Sikyo yaman rasta. How could I ever make you cry? I'm so easy. Kutwala musiye subize. Okize na musubize. Idolikera lumoja bulire. For the river, my river, flesh of my flesh, love of mine.
That's my From the thing. bottom of my soul, you know that you be my wife. From the bottom of my soul, you know that you be my wife. You be my Before we proceed, thank you to our comrades. We can all have a seat now and then proceed to the next event. Mr. President, we want to thank you for giving us this opportunity to celebrate with you, celebrate with the First Lady. Many of us were wishing for this opportunity, and God is good that we've been able to celebrate with the First Lady here together. Thank you so much. Baganda baffe mwenna bali wano akadde kano ke tulimu kakubaako kyetuzza eri olubuto. Tugenda kuba tukodalinga ebyokulya right now nga DJ okukubakubamu ku music waffe, naye DJ njagala okujjukiza President abadde ayagala twogeramu naye kaba tukubireyo kandayira President akayimba ako kaleetera ddala obuzibu nga naawe otuddeawo kawulirize oyinza okuba tewakawulira bulungi leero ogenda kawulira. Baganda bange tukodalinga ebyokulya nga batukubiramu wano kandayira, nammwe abatannekolamu mulimu mujja kawulira kagenda tutuusa awo twagala ogenda. Abakatuuka tubaaniriza
muganda wange Shakur waniriza Don Shakur kubanga oze chairman tweyanza kubanga oli n'abantu baffe mwenna abalala abamu Pretoria Johannesburg n'awalala kale katugende kwa item eddako yakulyamu ku kamere DJ ndayiro oyo yaliisa obuzibu Live in South Africa, eno yembeera eriwo kati bannange.
live in South Africa. Tuli Kabaga ka first lady. Don Abu behind the camera. Don Abu behind the camera. Banage katudemu okubaniriza ku birthday ya mama waffe Barbie ngawuze emyaka 18. Happy birthday mama Uganda. Mpozi bana mpozi bamulyaza amanya kwesebaza mukyala Dalu ne bawe mbadde nsaba bajje wano president abalabeko bana mujje bana mbadde nsaba mubukubire ku bugala omwakyalo n'omwami n'abajja wano saba mbebazeeko mujje wano oba wano sebo Mr. President omwami ono Saalongo ne Naalongo balwanyi bonna mige mu nsi South Africa nabakubidde ku makya okola surprise party eno be bananyini decoration eno yonna ne nabakubidde ku makya after subuhi bambi tebaganye
ne babireeta byonna nga bw'obiraba wano okuva ewaabwe e Pretoria. So Mr. President ne bano abazaana bo amiina bane sanse nnyo balaba Dalu de Salongo bamwe banywe balidda Nalongo amiina. Thank you so much. Mpozi na buli muntu yenna ali wano bane kwebaza mwe bali kubanga muli wano okusanyuka ffenna birthday ya mama Uganda. So DJ bane mutalinga ebyokulya nesiraba bebijja ayo ebyokunywa webiye muliye tekina mutawana. It's okay kale DJ sotowe The lights?
Nga bwe balete emererwa kisinga nyamba tata temutakula kubanga tijire
Bana twebaze Katonda tufuna omukisa ne celebrating a birthday nga tukyali balamu tufuna omukisa ne tusinkanamu waffe Kampala tebiri very easy so tufunamu ku ssanyu era tusinga tulowooza ku bantu baffe abali waka era be tuli really serious so blessed love okay kana kayimba let us send respect here to Mama Meha. Mchala wanu bia nalinde house. Temutubuza wali tumwagala mugeni mubi mutawanye. Na mchala wanu bia nalinde house. Tuwagala ukwebaza mama. Ulokubiru mchalo mugumu. Noimiria wate noimiria kumazima. Blessed love. The celebrate and the respect you Mama Meha. Yes. Much love. Dance. Don't believe it when a bad man say never get to have a love affair. My memories will never die. But my love for you will never end. Yes, you may. Don't believe me when a bad man say never get to have a love affair. My memories will never die. But my love for you will never end. Blessed Spirit. Kwangi. Nendoza ne bwetulekera awo bannaye emmere yaffe bagirese dda bayokamu Kamukoka. Ewola. Abekamu. Aida.